Badru Bagoma nga mutuze masini nga musajja munimire emirimu gye abadde agikakaliza mu disitulikiti y'Ekigumba asattiza abafamire oluvannyuma lw'okunoonya kati omwezi mulamba nga talabikako okusinziira ku Olugalo lw'Abagoma abakulembeddwa Mwanyina Eva Kaabasini bya Luhanga betusanze nga batalaga ebituli by'ekyanjiro okunoonya omuntu waabwe bagamba nti yalinnya takisi ngenda kusomesa 15 omwezi oguwedde okuva e Masini ng'ajja e Kampala okulaba ku famire ye esanga ebikwempe kyokka teyatuuka. Mutabani waffe omu ye yamuleeta okuva mu kyalo n'amutuusa ku paaka e Masindi n'ayingira takisi n'amuleka ng'ayingidde ng'ajja Kampala naye e Kampala ewuwe gy'abeera Kawempe teyatuuka tebamulabanga olwo. Kaabasindi ategeeza nti mwannyina enfunda nnyingi abadde ajja mu Kampala n'atuuka bw'olwonnyini kyokka ku mulundi guno tebamanyi wa gy'ali olw'ensonga nti n'amasimu ge gonna akamanyiddwa tegaliiko ekibiwanisiza emitima. Gonna amasimu go ge tumanyi tegaliiko gaavaako nga 15 Septemba kati tuli beeralikirivu nnyo tetumanyi kyekituuse oba ekyatuuka ku muntu waffe. Ategeeza nga bamuno ennaku ezaasooka n'abula nga bakubidde abooluganda bonna nga taliyo ne baddukira ku poliisi e Kawempe etwala ekitundu gye yali asuubira okutuukira nga nayo tebamulaba. Kaabasindi agambye nti Mwanyina Bagoma ategeera bulungi eyabadde akola emirimu gye nga kyabeewunyisizza okubabulako n'asaba abazira saamulabyeko babayambe. Tumunoonya tusaba omuntu yenna amanyi gy'ali oba amulabako amubuulire nti ab'enganda bamwetaaga adde awaka oba atukumire ku masimu agamanyi. Kadresi Aisa Faith nga muwala Bagoma agambye nti yakumukuliza ku kitabo ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde nga talina buzibu bwonna era nti kyabeewunyisizza nnyo okulaba nti yava e Masini n'atatuuka maka ge Kawempe. Ate olwo olunaku era lwe nasembayo okwogera naye nga tukyatinga ku ngeri ya WhatsApp ku mukutu oluvannyuma essimu ze ne zivaako ne tuba nga tukuba nga tetumuwuliza zonna ennamba 3 nga teziriiko nga ne ku mukutu ku WhatsApp nga taliiko. Tetumanyi oba omuntu waffe gy'ali mulamu oba balina kye bamutuusaako kati kye tutamanye ekyo. Katwesi agambye nti mu kiseera kino bali ku bungenke olwakitabo okubabulako n'agenera poliisi n'abazira kisa babayambe. Tusaba poliisi etuyambe n'abantu bonna abanaaba balabyeko omwami oyo babeere nga batukubira ku simu. Omwogezi wa poliisi mu Kapularian Patrick Onyanko okubula essimu agumizza abafamire yategeeza nti poliisi yatandika dda omuyiggo obaguma. Abafamire babeere bakakkamu nga tukyagenda maaso n'okunoonyereza tumanyi obulumi bye bayitamu naye tukubiriza abantu mulanga oba olina amawulire gonna agakwatagana ne mwami Bagoma yabuze bambi mututuukire mu kyama mutuwa amawulire ago. James Magala yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV.